ekibaddusa n'ekikozesa omutamiivu tweet mwadde mwakitegedde ekikozesa omutamiivu tweet wulira bulungi nnyo nabagamba buli lwolaba Yosoferi Nyandwe ng'akambuwadde akola diversion after diversion wabeerawo kye baba bamuweereza bwe mwalabye Didigi ng'awandiika ku Twitter post after post kulumba after kulumba yabadde ayina ekyade kibatuuseeko nga bakibawadde first and foremost kabategeeza okusinziira ku sources ez'enjawulo Didigi ng'omuntu wulira Didigi ng'omuntu yatereddwako ebikaligo oba kye tuyita sanctions era nga kigambibwa nti eggwanga lya America oluvannyuma lw'okukwatibwa bana b'enkyukakyuka n'okutulugunya n'ebintu ono Didigi byabadde awandiika ku mutimbagano biviiriddeko eggwanga lya America okukola ki okuteeka sanctions twandise sanctions ku Didigi nga n'obudde nenda bwe gisimufungize muno bataddeko ensimbi ze enkalu bazitaddeko envumbo bataddeko ebizimbe ba assets zalina n'ebirala kyekyavudde kimukozesa tweet ezo aziteekeyo ne tujja confirming later more details about this sanctions nazize nabagamba sanctions zigira mu mitendera ebiri waliwo sanction eziri served nga zigenda kusavingibwa omuntu oyo naddala abantu abalina immunity ng'omukulembezi nga Yeseri nti bahabulwa ne family ye nga tezijja kujja mu public nti muzirabe ku monitor muzirabe luddawa bazisindika ne zijja ku meza ya Didigi oba eya Yeseri bazimuwa mu buntu kati waliwo ezijja ne zijja nga ziri mu public ezabana abantu batalina immunity wa public service ezo tuzirabyeko buno kati zine za Didigi ne kitaawe zote zitera kujja mu public wawula wamuzitegeera nti z'abalumya nga mutandise okulaba ng'obusungu bungi bye bawandiika bye bakola diversion bw'omanyira nti sanction zakoze eki zalumye kati wano kansoke mbasomera obubaka buno mu butegeere bulungi nnyo kubanga nze byange mbyogera kati ng'omusezi agula essiyani saagala ngenda kulirako bantu bange wulira Good evening, Mr. Fred Lumbiye. Hope you are doing fine. Someone inside told me that during the high command sitting, Kaseke Komeko, akawungeza akalungi mukuru Fred Lumbiye, kansuleti oli bulungi. Omuntu w'omunda omu ku abo ababadde mu lukiiko olwa high command w'olukiiko olusala olwa waggulu yalubaddemu. Bino byantegeezezza. Mr. President kansuleti kuno kuwoli. Kankade wagweli. Good evening, Mr. Fred Lumbiye. Hope you are doing fine. Someone told me during the high command sitting, they proposed to arrest all NUP officials before 2026. Ndi, mulutula luno lwatudde, basazeewo kimu basiza kimu nga nkuyige. Nti balina okukwata abakungu ba National Platform abasinga obungi ng'akalulu ka 2026 tekannatuuka. Ekyo mutandise okiraba bagenda bakwata ba officials ba National Platform oba bagenda kwesimba ate nga nabaganda bagenda kukwata abakulembeze baffe ekyo nakyo kigenda mu maaso endezo kikiralifying okuwa tiki ya information yeno nti kituufu tugenze mu maaso. 2. If they fail to arrest all of them, including our President Robert Kyagulanyi Ssentamu, they will ban our party before 2026. Bakugambi nti singa balemwa okukwata bonna abasinga obungi nga ne president waffe mwomutadde bano bayinza okusibira ekikookolo n'okuwera ekibiina kyaffe ekya National Platform nga 2026 tannatuuka. Mr. President, you copy that. Kasoke nyimirire kawo katono nnyo.
mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti kino kankyogere mukama mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti bagenda otunula mu bantu bayo bonna bonna byali basize mu opposition bonna nga tekyali akola makulu ne baleeta akabadde okukwata Besigye abeereyo mu kkomera afune sympathy ne kibaliirayo ne baleeta Deroya we Kenya naye ne kimuliramu n'afiirayo mukimanyi nti batugamba obudde obuwandika ebibiina byaggwayo nobigazeetinga bagazeetinze ekibiina kya Besigye olira bagazeetinze ekibiina kya Besigye kya PPF ku last minute bakigazeetinze ne bakita era ne batandika okuwa ebifo kati nina ekirowoozo ekingamba bino byange nina ekirowoozo ekingamba somehow somewhere waliwo ebintu bibiri bye tulina okwetegereza ennyo somehow somewhere tulina okwetegereza ebintu bibiri nabagamba nze nninga wandali owendali bw'atunula bw'ati omupiira guno olutindo bw'olaba olutindo lumu naye olwendali olamu entindo nga nnya kati nze mpita owasemba wabeera olutindo lutuufu kansooke kunnyonnywere mu kawaayiro akasooka n'akookubiri mu kusooka baali baagadde bakozese president ya Besigye nti ene political figure mu Uganda asobola okukwatibwa n'ateekwa ku misango n'ateekebwa eruzira and nobody will come out to care about him or her. Your president esooka nti okukwata Besigye omuteeka mu kkomera it was a sign which was going to show or which is going to represent that Museveni can arrest any political figure. And the public, somewhere, somehow, they can go silent without making any noise. Era Besigye bw'atyo yasirikira n'afiirayo tewali yanyega. Ompulira bulungi nnyo akawakatiro akasooka akawakatiro akookubiri. Bamutaddeyo ekyasooka kiri ne kibalya. Ekyoga nti basobola okukozesa president y'okukwata Besigye basobola okukwata Kyagulanyi muteekeyo. Nga Besigye tewali amwekalakasiza abe ne Kyagulanyi mukwate nga teri yeekalakasiza ekyo nkimaze kati nga ndedde ekyokubiri watya nga era komishina tugamba tekyasobola kugazeetinga ebibiina byabufuzi time eweddeyo watya nga bayagadde bamubeezeeyo era n'ekibiina bamala okiwandiisa bakite oluvannyuma aveeyo ng'ekibiina kiwandiike ng'era baga nti alina sympathy vote ey'okuba nti abadde mu kkomera bamuta era bajja bamulage nti alina amaanyi eyo party 2 eyo party 2 the presidency biri zembadde nkugamba eri nti basobola okukwata muna byobufuzi naye bamuteekayo public ne bakukyakola eyo esooka ey'okubiri nti bamutaddeyo ekibiina at the same time bakitadde ekibiina kyamanyi omuntu nnyini kyo abadde muyeekera n'omusajja bamuvunaana gya mundu watyanga bamutadde gye bujjakaawo ng'obudde n'avaayo baga nti kati bazimba Besigye kati yayina amasannyalaze ku ssaawa eyo ekyo nakyo kitunuuliremu kati ekyo kiwedde njagadde okusimbawo akati awo nkuwa ekifaananyi ekyo kyetegereze bulungi nnyo kati awo tuvuddewo tukyakolera ne message eno that they are determined our president not to appear on ballot paper. Let us prepared on that. We look another alternative quickly. They are fearing protest. They are fearing protest vote. Sure, let me head court before it is too late. Ochitegera mbobatya protest vote. Mbera bagala kukwata president ng'obudde bukyali. Kati wano wali okulya n'okomba essowaani. Kano kawakatiro ka kusatu okusinzira ku sources zange mujjukira Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga bwe yabeeranga ku Zoom conference ne bayayi banna bali mu America Buganda bumusi me Buganda bukoze butya sibi kibi atadde campaign groups zokotola across the world abagenda mu campaigningira nabagamba kono bagati yagamba banetya oyo Kyagulanyi by June ajja kubatalunga n'ekibiina tekiriiwo. Do you still remember that? Mukyajjukira ekigambo ekyo kye nabagamba nti ye yagamba banne nti Kyagulanyi mu gw'omukaaga tajja kubona ekibiina tekijja kuba mukyakijjuke njala mugambe ndi mukyakijjuke